Nkulamusizzaako gwe muna Uganda eyo najjo sinzira okubanga ate oli wano Keke TV asinzira wano Uganda nawe asinzire bweru w'eggwanga mwenna atubebaza kyenkanye era nga kwebaza gye emirimu gyonna gy'otuusako engalo nti webale kikwasaganya ekyo kyekisinga ate kyokola kyekisingayo ayongera okikwasaganya n'amaanyi akali no lunaku lwaleero self proof course era nziguse mu kaseera kano mbeeko n'ebipya ate abyenkutuusaako ate gwe muna Uganda ayeeyo abyotamanyi akali no mbirirudawa ate sijja kulwayo kankutusi zino ddala ku nsonga Gravitty Omutujju Gravitty Omutujju ono mubadde mulaba mposti ze nga teotekayo comedy atekayo bufaananyi awo musajja ali ize talina kyayogerako kiri awo kiyinza kanga atekayo bufaananyi bwe bambi abeera awo naye nga bambi nga yalina kyabala nga tageti ye munnaye ate gyaliko egenda bwetyo mpola apaka ate wekituuse ku lunaku lwennyini olunaku mulindwa n'abanga ate akitukuba mu maaso akati no Gravitty Omutujju ate munnaye amaze n'asajjakula okusajjakula ntegeeza nki ate okusajjakula ate si kugamba nti oba azadde baana oba azadde mwana abaana yesi yabazaalazaala dda n'akoba nokoowa kale olunaku lwaleero Gravitty Omutujju avuddeyo n'abasuprising egaali empya Gravitty Omutujju ate avudde olunaku lwaleero n'abanga atukubako surprise ajjukira nti nno ffenna tubadde mu mbeera eno eya quarantine oba eya COVID-19 ng'obulwadde buno ate tugezaako okubaako n'engeri gye tubwebalamamu kati nga buli omu emirimu gyesibye buli omu bizinesi zeesibye naye ate abamu mugenda kwewunya nnyo nga Gravitty Omutujju ono ate nga bwatukubyeko egaali empya nga bwaleese egaali empya mwenna muli eyo mwewuunya mugamba kino akikoze atya tebanataako shows jjukira nti n'abayimbi mwenna mukimanyi anti mu shows mwe bajja akasente ate ne baba nga abebeezaawo mu ngeri bwekyo akali no ojja kwewuunya ogambe nti ate Gravitty Omutujju ate sente azigyewa no buli muntu abako ne bizinesi ez'enjawulo zatambuza njagala okutegeeza nti nno abayimbi bano abalina enyingiza ya sente ate azibaba nga ate bayingiza nga ovudde ku bino ebivulu agenda soka nkubulireko omutemwa gumu naye ng'emitemwa gye giri mingi nnyo ate abayimbi bano yesa mwe baleetera sente oba mwe bayingiriza sente omutemwa ogumu gwe gwa online business oba online music abayimbi bano music tomulabulabyawo nga gwe ogenda wali ate ka library ne bakusalira ku CD oba ku memory card oba ku flash no music ono atambulira mu ngeri nyingi nnyo esaawa zino ensi ekule edda maaso ensi ekula tedda mabega y'ensonga lwaki nti ate ebintu ebiri ku mutimbagano bingi nnyo era ebitambulira ku online oba ebitambulira wano ku kitimba byamaanyi nnyo oba nga bingi nnyo kakali no ne music ono mubayimbi bamutundirako online okwate ne baba nga bafuna sente sente ezo bazifuna mu dollars akisinzira mu kuti kigwotaddeko osobola okukozesa Amazon ne bakusasula osobola okukozesa YouTube ne bakusasula n'emikutu emirala mingi nnyo emikutu mingi nnyo egisasula sente ng'ate otaleyo music wo so n'abayimbi bano abalina emitemwa gye bayisaamu sente mingi nnyo ng'ovudde ku sponsorship nazo zibeerawo n'ebirala bingi nnyo sijja kutula bingi nnyo naye katugende mu maaso akale no Gravitty Omutujju avuddeyo na posti angagamba thank you Lord yebaza omukama Katonda n'agamba my new girlfriend has arrived by the way ye amwise na mukyala era nga tunakugamba nti omwana ayingizaawo ekyuma ekipya oba egaali empya ate kiba kyuma kino ntino oba ekyuma ekyokwata n'okuba kwali ku jjinja ate ne kibwatuka no akisinziira omanyi enjogera y'ennaku zino yakyuka akale no olumu tuba tutegeeza emmotoka olumu tuba tutegeeza ekintu kyonna ekiri awo nga kyamaanyi kale no waliwo n'abamu abakozesa enjogera egamba nti omwana aleese egaali taba gaali yena ate gye basutta mu kyoto no teba gaali eyo maanyi ga kifuba oba kano kacyenja no eba mmotoka nzirusi kireetera ekyo omuntu okuva eri n'ayogera nti omwana aleese gaali aba atukubyeko egaali empya kiba kitegeeza nti ekyo kyabakubyeko oba kyaleese kyanjawulo nnyo nekwe ebyate ebyo mubadde mumanyi so nekino bwe kiri nti Gravitty Omutujju ate ffe tubadde nga mu karantini oba nga muli mu karantini ate nga ye munaaye waliwo bizinesi ezirunning ezigenda maaso
kwe kuvaayo ate anaabanga ate ekyuma kino akituusa. Ndowooza bino bye bimu ku birooto Abannayuganda abamu bye musiba muloota naye nga you don't have to give up. Yensonga lwaki noono omuyimbi ono Gravitty Omutujju naye ate munnaye teyavuddeyo okugamba nti naakole give up newankubadde wabaddewo embeera ya COVID-19 ye yagenze bugenzi maaso n'abanga ate asobola kale nga agenda maaso n'ekirooto kyekyo ampaka ate bwekyagguse. Emmotoka eno y'amaanyi nnyo eri mu namba UBB 681A emmotoka mpya kapyata bulungi nnyo y'amaanyi nga bw'ogiraba. Agenze maaso ate na postinga ng'agamba thank you Lord my girlfriend has arrived. N'ateekako awo ne ka emoji k'emmotoka. Abantu ate ne balyoka bayiika wali mu comments wali wonna nga bamu bamwebaza bamu bagamba egaali ogijjeewa. Comments nyingi nnyo. Congratulations wano wonna. N'abalala bangi nnyo bwe batyo buli omu kyayogera kyayogera buli omu kyayagala kyayogera buli omu. Emmotoka y'amaanyi nnyo Prado nga bw'ogirengera munnange awo mu bifaananyi. Emmotoka y'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira era Gravitty Omutujju munnange ate tukuyozayuza munnange okuba nga oleese ekyuma ekipya. Weebalire ddala weebali nnyo. Akale kankomaawo ate tube nga tusinkana mu mbeera zonna oba tusinkane olunaku lwonna ate Katonda nga yagadde. Kankusiwulire wano gwe Munnayuganda asinzire yonna gy'osinziira nti akume atakumira mpeera. Weeraba.